discipline bavubuka mmwe kwe kwerekereza obwenzi ng'omuwala ow'omulenzi omulabye ate omalako ne sisitimu zonna zikola naye n'ogamba kanjerekereze. Discipline kwe kwerekereza okuwemola. Discipline kwe kwerekereza okuyomba Julius Katongwe. Discipline kwe kukakanya obusungu n'ogamba kankozese logic kankozese bongo kubanga bwe nkayuka ono omusajja bwe muwemola bwe muvuma then kijja kuba kituo kya ffenna. Mubalabye kakati tebakyagamba nti byetwogera bikyamu. No, tebasobola gamba byetwogera bikyamu naye bagamba ekikulu muvuma nnyo, ekikulu muli mukozesa nnyo obusungu kati olinaafuna obuyinza munakola ki nga kati muvuma. So tubeere smart, tubeere bagezigezi n'ebyana by'omusota. Ne bw'okwata omubbi nga ppye agamba ekikulu kati gwe okutte bubi. Wegambaga tufuneyo n'enkwata gy'oyinza okwata omubbi bwogenda omukwata okosoosayo gwa ddyo nagwa tuganda omugamba nsebo omubbi. No, so mubeere smart baganda bange, mubeere intelligent. Tuli mu nsi ng'egezaako okuziba amazima. Waliwo ekigambo mwefusoja mukozesa nnyo internet mugende munonye ekigambo kirayita gaslighting. Kigambo kiyitabadde Julius gaslighting. Ekigambo ate mukikozese kitegeeza omuntu bw'osongera ku nsobi ye nti yeeno naye nagezaako okuzanyira kubonga kulageka agwogerayo obubi. Okay, ensobi naye awoyimirirako wano nabo nebikyali ensobi. Okay, ensobi naye ogikutte bubi, kwata bulungi ensobi eyo. Ensobi eba nsobi. Ekikyamu kiba kikyamu, oba fusoja yakikoze oba ze president nze nkikoze, ekikyamu kibeera kikyamu. Ate mubeere radical kubanga ne Yesu yali radical. Tebabatiisa nti munyigire ekikyamu musire ekikookolo. Twano mu Buganda twababoolanga n'obaboola abantu abakola ebikyamu. Naye kaakati tufiirwa abaana 13 buli lunaku olw'embeera y'amalwaliro. Naye omuntu nga tumuwadde ne kaadi kati yetusiringa out mukyali ku kagabo mukyamwogera nako. Kati abantu abalinga akagabo lwaki bamalira obudde, lwaki mukyabapostingako, lwaki mukyaboogerako, temulina byakola. Abo mbeerabire eyo diversion tumuvinge mujja kulaba bangi abanaabatunda temubalwako kasi omulaba n'omunyeenya muno gawono mufu. Ekisembayo nja kuweebaza nnyo nese kwebaza mukwano gwaffe gwesijja kwatula linnya kubanga yatugana okwatula erinnya lye naye yatuukirira mukyala wange n'amugamba ayagala atwala obuvunaanyizibwa abaana ba Rita. Ye n'abantu abalala bangi mutuyambye mutukoze bulungi bano abaana. Sometimes engeri gye baali baana bato olumu mbalabiridde mubaweeredde mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye n'ogamba sijja kunywa. Discipline bavubuka mmwe kwe kwerekereza obwenzi ng'omuwala ow'omulenzi omulabye ate omalako ne sisitimu zonna zikola naye n'ogamba kanjerekereze. Discipline kwe kwerekereza okuwemola. Discipline kwe kwerekereza okuyomba Julius Katongwe. Discipline kwe kukakanya obusungu n'ogamba kankozese logic kankozese bongo kubanga bwe nkayuka ono omusajja bwe muwemola bwe muvuma then kijja kuba kituo kya ffenna. Mubalabye kakati tebakyagamba nti byetwogera bikyamu. No, tebasobola gamba byetwogera bikyamu naye bagamba ekikulu muvuma nnyo, ekikulu muli mukozesa nnyo obusungu kati olinaafuna obuyinza munakola ki nga kati muvuma. So tubeere smart, tubeere bagezigezi n'ebyana by'omusota. Ne bw'okwata omubbi nga ppye agamba ekikulu kati gwe okutte bubi. Wegambaga tufuneyo n'enkwata gy'oyinza okwata omubbi bwogenda omukwata okosoosayo gwa ddyo nagwa tuganda omugamba nsebo omubbi. No, so mubeere smart baganda bange, mubeere intelligent. Tuli mu nsi ng'egezaako okuziba amazima. Waliwo ekigambo mwefusoja mukozesa nnyo internet mugende munonye ekigambo kirayita gaslighting. Kigambo kiyitabadde Julius gaslighting. Ekigambo ate mukikozese
kitegeeza omuntu bw'osongera ku nsobi ye nti eno nenagezaako okuzanyira kubonga kulageka agwogirabye obubi oke ensobi naye awoyimiddwa gyayimirirako wano nabo nebikyali ensobi oke ensobi naye ogikutte bubi kwata bulungi ensobi eyo ensobi eba nsobi ekikyamu kiba kikyamu oba kuteja yakikoze oba nze pulezidenti nze nkikoze ekikyamu kibeera kikyamu ate mubeere radical kubanga ne Yesu yali radical tebabatiisatiisa nti munyigire ekikyamu musire ekikookolo twano mu Buganda twabagobangano twababoolanga n'obbaboola abantu abakola ebikyamu naye kaakati tufiirwa abaana 300 buli lunaku olw'embeera y'amalwaliro naye omuntu nga tumuwadde ne kaadi kati yetusiringa out mukyali ku kagabo mukyamwogera nako kati abantu abalinga kagabo lwaki bamalira obudde lwaki mukyabapostingako lwaki mukyaboogerako temulina byakola abo mbeerabire eyo diversion tumuvinge mujja kulaba bangi abanaabatunda temubalwako kasi omulaba n'omunyeenya munoga ono mufu ekisembayo nja kuwebaza nnyo nesekwebaza mukwano gwaffe gwesijja kwatula linnya kubanga yatugana okwatula erinnya lye naye yatuukirira mukyala wange n'amugamba ayagala twala obuvunanyizibwa bw'abaana ba Rita ye n'abantu abalala bangi mutuyambye mutukoze bulungi bano abaana sometimes engeri gye baali baana bato olumu mbalabiridde mubaweeredde mwebale nnyo mwebalire ddala naye n'ogamba sijja kunywa discipline bavubuka mmwe kwerekereza obwenzi ng'omuwala ow'omulenzi omulabye ate omalako ne sisitimu zonna zikola naye n'ogamba kankirekereze discipline kwekwerekereza okuwemula discipline kwekwerekereza okuyomba Julius Katongo discipline kwekukakanya obusungu n'ogamba kankozese logi kankozese bongo kubanga bwe nkayuka ono omusajja bwe muwemula bwe muvuma then kijja kuba kituo kya ffenna mubalabye kakati tebakyagamba nti byetwogera bikyamu no tebasobola gamba byetwogera bikyamu naye bagamba ekikulu muvuma nnyo ekikulu muli mukozesa nnyo obusungu kati olinaafuna obuyinza munakola kinga kati muvuma so tubeere smart tubeere bagezigezi n'ebyana by'omusota ne bwokwata omubbi nga ppye agamba ekikulu kati gwe onkutte bubi kwegamba gatufuneyo n'enkwata gy'oyinza okukwata omubbi bwogenda omukwata okosoosayo gwa ddyo nagwakuno tuganda omugamba nsebo omubbi no so mubeere smart baganda bange mubeere intelligent tuli mu nsi ng'egezaako okuziba amazima waliwo ekigambo mwefusoja mukoza nnyo internet mugende munonya ekigambo kirayita gaslighting kigamba kiyita batya Julius gaslighting ekigambo ate mukikozese kitegeeza omuntu bw'osongera ku nsobi ye nti eno nenagezaako okuzanyira kubonga kulageka agwogirabye obubi oke ensobi naye awoyimiddwa gyayimirirako wano nabo nebikyali ensobi